Rasa amazina ayogera ekyenkomeredde ate ya Rema Namakula bamutabukide jeja ichuli byonna abyogedde rape embozi njina masawo n'amalala mangi gonna ngenda banga kutusaako naye nga sinnabakongerayo badde nkusaba video no jimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wanda Boy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe batina ku subscribinga darling beera ngo subscribinga kona ku notification bell yetu berenga bugire tutekayo mukwano gwasoka ozifuna nenga serabije Hajat Kalodo onakulombera edwa benabena ebikutte ne bitera nga nkujjukiza gwe wenna ayagala okubanga okulangira business yo oba ekintu kyonna kyonna osobola tukonawo ku namba y'essimu wansawo ate ne tukuyamba okujjukiza mu katini mwana muwala Rasa gwe yali proposing omwezi teguweze nga baawukanye omuwala n'amugamba Rasa bwageza n'avayo n'abaako ekigambo ekirala kyonna kyayogera atajja kujja obukakafu obulaga nti Rasa yamusettinga up okubanga yakola ki yamuproposinga mukwano Rasa atavuddeyo n'ayogera ebyamambu mwana muwala ate yalina ebigendererwa bye era mbunga alina ye byayagala lwaki mba mwogerera ngenda bamukuterako mu maasawo ate nawe okole ki obyewulire kumanyi ye Rasa buli mukazi yenna amulekawo n'amukyawa alina okubaako kyamujwetekako kyamwogerako oba ki oba ki naye mukwano ku luno ono Hajat wa kumusuula ddala bibino badde ngenda kuwasa omuntu n'aba muyaayi kuba ekisooka yaŋŋambye ye ayagala mmotoka ng'esinga ku yange kakati naŋŋamba ewaka wali tayagalawo omuntu namugamba ekiremezi kijja kukola wabula kankufunira ekifo wemba nkuteeka nentandika okunoonya ennyumba eyoggula omukyalo ono ebyo bwe twabiyiseemu nemugamba kale ngenda kulaba taatawo nenkubira ejenti wange nemugamba nfunira tikiti ngenda Nairobi asazawo nsokeyo bwomu omukyala asigala eno webale kakati awo wewavudde ebigambo bya buli ddakiika nebakuteeka mu bino nebakuteeka mu biri nengamba yenfaaki byebyo nno kuluna asazeewo ate abyesonyiwe ate ye Rema Namakula emabegako waliwo ka video akali kayitingana nga Rema Namakula alina omusajja gwaboggolera ng'amuddamu bubi ate nga bambi omusajja yali amulagirira ki kyateekeddwa okukola naye mukwano abantu batandise okugamba mbu Rema alina omutima omubi era nga kyetulaba waneeno ku kamera ate mukwano si kyekimuli munda kyekimu era ne kibayogedde ku Spice Diana kaakati nno ate Ichuli avuddeyo n'alabika nga ensonga eno agikakasiza ddala kankuwe ku bigambo bye ezaka miliyoni ozeerire kale obeera piyara wa Juliana n'omala omyezi 8 nga tolina kyomuwolerezaayo kati Juliana senga ndilooya nga kabaga Juliana ne kamyoni bakiraya nti bange senga kamyoni ezize ezifiiringa naye za Juliana senga ndya zakumukeeka Juliana zaddi omusaawo di va ku bano balema abalina empisa embi najja ku mukolo abakazi bonna babadde mpisi mundoomwo mubaamu omutima omuntu akulagirira yakulaga gy'olaga naye oyagala omunafu yenna n'amutunulira ng'atunuulira ebisesemye byebyo ate ye rape mukwano ebyo tebinaba kugwa anti kati buli avaayo amusansa bulalulwe lwa nsonga omwana yatijja nnyo mulaavu naye ng'okutijja mukwano si kibi just lwakuba ebintu bituukayo mu maaso ate neeba nga tebikyatambula bulungi naye abaana kibamukola ku social media anti tebannaba kumuwumuza mukyala bindeeba bakyamubendeza ddala ate ngenda kuba nkuwa kuyiga Sharifu owulira ate yeyewe yamutwalaganyiza abantu balina obusungu buyitirivu nnyo byandeba kati mukyala bwerere lepi kati kankubuuze olowooza gole osusugwa mulaavu feravu tugiruddemu tugimazeemu emyaka n'emyaka naye kati twerabisa byakisiru kumanyako save ino tukuba byandeba sime byandeba kituvuwamu tukuba era twamufiiringa ni kati naawe ogenda kikiwulira mu ddoboozi ly'omuntu omulala ate nga sina kyagulanyi biyinza obeera byandeba kenyiga Oh my. Ate ye Dr. Self Conedon Asia anti olwabwe lwakatandika butandise era nga si lwakuggwa bano beerangidde ebisongovu ko Donasiya nawe Self Konzinaye tuli kyekimu fenna obugalo bwako na bannange omugambo gubadde muyitirivu nnyo teka mukulekere abeerenga omuwulirako na
obukokolo bugeyangana kati Dr. Sefu kombo nawo geyanze mukwano gwe nange tufaanana wakono obugalo ate gwe okumanya ekyo kiri tuwathi n'obuviviibwa bwa bululu ate gwe Dr. Sefu wandibanga ku kizigo ogaseeko jiiki kuba ate gwe oli bubi nnyo n'okusinga nange pozi n'akatalekeka ofundako naffe abakwata mu kizigo banange tulabika mu bantu naye waliwo ba tiktoka benalabye nga tebasaanidde nakubeera mu bantu omuli Lwango Yugi omuli Despacito yagejja alinga ekibizi ekimira empeke za nadisi omuli Simanyi Patirisa baguba ebigere bawunya mu bantu era babadde beekweka mu bitooke katwakwata mu bizi neyanza buli muntu abadde okulanga abadde omubulishi mbino okulolyotandika paka kati okulaga okusinzira tuwulidde omulamuzi abadde agamba this was not the first incident. Why didn't you come out on the other incidents ezalingawo? nze sibimanyi sibimanyi They may tell you many words, but at least you know the truth. What is the truth? Peter Nicola agambye bannange si gwe gwasoose that is not the first time oyo mukwano gwange okunkola ebyo mwalaba naye lwaki yabimukola kino kye nali mbagamba nti maama w'omwana oyo obwavu buno nga bunoleeta omwana ono omukwasa baganda be obwavu bambi n'atandika okubeera wa mikwano gye n'agamba era mubalidde nti wankola luli waliwo wanjira bbiya mu matu waliwo byonna n'abikola ki n'abyogera so kino eky'emyaka 5 kyendaye mubuuza yagambye ono mulaba ono emirundi gyankoze ebyo because osobola okukola omuntu ebintu kubanga mwavu kubanga asimula ennyumba asiibaawo ki kino kyembadde nsaba wabayo muganda wa Nicole oba omuntu yenna ennaku 14 zirimu okuteesa kubanga ebintu bya Nicole kuliko video munaku 14 soko otunoonye noonya kale looya noonya maama wa Nicole musoke mutule ku mmeeza esegere ekintu ekyo then kijja kubanga ojja kukola apiiru nga bakuwadde emyaka 3 omulamuzi ono banne sinamulaba wakisa kubanga nze nange natya bwe nalaba nti ogw'omusango bakusiba mayisa kyobola kyekyandeeta wewe Kuftah ne mugamba leeta omuntu yenna akukola ki akuliko naye nze mbadde nsaba wabaayo omuntu yenna nga amuliko jangu come out funa lawyer before naku 14 wanu tukulete mama Nicole tukulete lawyer we musooke mwogere mugende okwapiringa nga bitegereka kwanga osobola okwapiringa mu high court bone bagoberera amateeka nti amateeka gagamba gatya okuvuna n'omuntu agreated torture life imprisonment olaba kakati wasoro mujja ku myaka 3 ne bamutwala ku 10 mega so kyembadde nsaba so otherwise kino tukikoze leero tubadde ku Pretty Nicole enkya tujja kudda ku nancha oba olulala nsobola okuba nze gwe balwanirire wa president ono Franka oba Dago ono nga balwanirira nze so kino tekikomye ffe twali twagala jasi bwenkanya mbadde nsaba okubuulira abaana abawala bw'osanga nga bbaawo nga n'omukazi omulala nze nkuwa bwe magezi